Ngina maaso n'okulamusaako gwenna yeekumira ku Yugi Updates TV. General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'awooninga bannayuganda ku mukutu gwe ogwa Twitter. Alabudde bannayuganda n'abagamba nti no yenna anagenda maaso n'okubuusabuusa obukulembeze bwe kakumujjuutuka. Bw'atyo bw'avuddeyo n'akola okulabula. Kwanirizaako gwena gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti nno okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku Yugi Updates TV. Webale kukola mulimu gw'amaanyi ogw'obutaweera ogw'okuba nga otuninga ku Yugi Updates TV. Mukwano gwange gwe ali eyo ampuliriza gwatanaakuba ng'osubscribinga genda maaso n'okusubscribinga. Komanda wa Defence Force CDF General Muhoozi Kainerugaba asindise okuwooninga akoze okulabula ku muntu yenna anaagenda maaso n'abuusabuusa obukulembeze bwe singa kanaamutaana n'ajja mu buyinza. Bw'ati bw'agambye. Okusinziira ku ye agamba abantu nga bano abanaagenda maaso n'okuba nga bamubuusabuusa bajja kijjuutuka. Ng'oggyeeko okuba ng'ekifo ky'alimu eky'okuba nga mukulu w'amagye tekimukkiriza kwengeejinga mu politics yenna nga ye First Son bino yabiiginowalinga. Yayiginowalinga koodi zonna ez'amagye okusobola okupureshalinga interest ye ey'okuba nga yeesimba ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Emyaka mingi nnyo Muhoozi azze akimakinga clear ng'akikubawo nti anaatera okuba nga ajja mu bukulembeze bw'eggwanga ayagala okwesimba ku ntebe ey'eggwanga. Kino kyo kipayingibwa oba kyajjawo oluvannyuma lw'okulaba kitaawe nga kipayinze entebe eno ebbanga eriwerako ddala. Kitaawe Yoweri Kaguta Museveni. Ono nno Army officer yalootako n'okuba nga y'omu ku baagala okusikira kitaawe ofiisi ye gy'alimu, asobole okuba mbu ng'alwaninga dynasty mu famire. Tekiri kkiriya oba tekinnategeereka ngeri ki Muhoozi Kainerugaba gye yagala kwokipayingamu ofiisi eyo. Mu ngeri ki tetunnagitegeera, oba nga mu ngeri ya kumulonda ku ballot paper oba mu ngeri ya mmundu. Ekintu ekimu ekiri kkiriya nti kiri kimu nti amaaso ge gatunuulidde State House. Kye kyokka kye tusobola okuba nga kitegeerekeka. Amaaso ge agatunuuliza State House era yatandise dda okuwooninga ali abo abagezaako okubuusabuusa oba banaagezaako okubuusabuusa obukulembeze bwe singa anaabazze ku ntebe. Mu bigambo bye ayogeddewo ati, "When I become a president of this beautiful country, anyone who doubts it will be in trouble." Bw'atyo bw'agambye omukulembeze w'ekitongole ky'amagye. Agambye nti nno oyo yenna anaagezaako okuba nga mudawutinga nga mubuusabuusa singa n'abazze mu bukulembeze bw'eggwanga lino eribalagavu eriti kajja mujjuutuka. N'ayimirira mu maaso ge ajja ttomera mutomere nga talina nagwe yeebuuzizzaako. Newankubadde abo abayinza okuba nga bamumpozinga
bayinza okuba nga balina assumption okudeliveringa obukulembeze bwonna wamu n'essuubi okusobola okuyiga eri genero nga ye owa tax office. Jjukira nti nno ye wa magye. Ekisooka, First Son ono Muhoozi ayina banking league mu Uganda. Ayina banking league, ayina ebintu bingi ebimubankinga okugeza ng'amagye gamubankinga nnyo ku nsonga yonna gy'anaabazze ng'ayimiriddewo. Kati ekyo kiteeka ku bunkenke bannayuganda okwagala okutegeera amazima agenda kusalawo kujja mu ballot paper oba naye agenda kugisa nammundu. Kuba olw'ensonga ayina ekitongole eky'amagye kyakulira kyenkugambye CDF. Jjukira ono ye Commander of the Defence Force gy'akulira. Kati agenda kujja mu ngeri ya ballot paper oba agenda kujja mu ngeri ya mmundu, ekyo tekinnategeerekeka era kyekiri mu matu bwe bwama obuvugira mu matu ga bannayuganda. Okusinziira ne ku ssaaga eriwo wakati we ne brother we iniro naye ejjukira yeegwanyiza entebe eno. Kati tetumanyi kituufu, tuli awo mu corridors of confusion, oba First Son agenda kujja ku ballot paper oba agenda kuyingira nsiko nga ye kitaawe, nga kitaawe we yakola. Ekyo tekinnaba kuba nga kitegeerekeka gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Kati guruupu eno nawuliddeko nti yeekonsidaringa nga civil organization erwanyisa sanitization mu Uganda. Sanitization ngenda kuba nga nkibannyonnyola gye bujjako mu maaso eyo. Obukulembeze buno obuli mu Uganda newankubadde bammemba baakyo abasinga bamaze dda okufuna ab'emikago be twandiyise ARIs, ate ng'abamu bammemba b'ekibiina ekiruulinga ekya National Resistance Movement NRM Party, ate ng'ekibiina ekyo kikulibwa Muhoozi. Ekigamba nti kirwanyisa sanitization mu Uganda. Abamu ba ARIs ab'omukago bavudde mu kibiina kya NRM ekikulirwa kitaawe Yoweri Kaguta Museveni. Bagezaako okuba nga bakonfusinga mu ngeri emu ey'enjawulo, bavudde eri ku sayidi ya taata bazze ku sayidi y'omwana nti yo gye bagenda okulaba obwerufu era gye balaba ekkubo eribatwala mu maaso. Bwe bati bavuddeyo tubalaba mu ngeri ezinjawulo. Tujja kuba tubakuleetera baani abavuddeyo mu kibiina kya NRM ne beegatta ku kibiina kino ekya Muhoozi Kainerugaba. Gwe ky'olina okukola kusubscribinga busubscribinzi nakwekuumira ku Yugi Updates TV. Tulinamu ebitusoomooza naye tujja bigumiikiriza, tujja baweerezaawo mpola mpola mu ngeri ez'enjawulo. Amawulire gano ge tubawa si ffe tuba twagawandiise wabula tugajja ku source, gaba gamaze okwekenneenya. Kale gwe tuvaayo eri n'ogaa nti tuwadde amawulire ag'ekimpatiira. Obanga ogalabye nga gakimpatiira gwe ng'ovaayo otuwa agago, otuteerako agago. Mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV, tubaagala nnyo. Nyongera obbajjukiza nti aba Pure Organic bagamba nti oba olina ekirwadde ekikutawaanya okugeza nga alusaazi, bakubireko ku nooti 747 9 7 bajja kuba nga bakuwa obujjanjabi. Bagambye half dose ebeera ku $50,000 ate full dose ya $10,000. Bagezeeko gwe atawaanyizibwa ekirwadde ekyalusa. Bagambye mu nnaku 3 ojja kuba tokyalina wadde obulumi n'akamu.
obw'ekirwadde kino ekya ulcers. Mbaagala nnyo, mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Watannaba kuba ng'osubscribinga, genda maaso subscribinge, sharinga, commentinga, likinga. Tubaagala nnyo, temuva ku mayengo ga Yugi Updates TV.